Tukwaniriza nnyo kwembozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wabali kutulaba yona gyo sinzira okutulaba energy yamanyi nnyo. Simon Rock alabiseko ku seti azetu wayemuko ku mbozi bingi ebitambula gwanga mujje yawedde naye bingi ebyamulabikidde musoko nzikirize Simon akubuzeeko atubulire ne jabadde abulidde batanga government long time no see nange mbadde mbabuzeeko akabanga naye nga gye ndi mbalowoozaako munsula ku mutima munsula ku lufuba ku mutwe nga nviiri n'enviiri zimanyi okuvaako nga kiwalaata kya Selector William ekyo kyekituufu ekyakkose kyekyaddala naye nga mbaagala nnyo you guys mwebale kutwagala mwebale kutuwuliza bulungi buli bwempitako bwe nti ku mboozi mu Eugene mbalaba nga gye muli mulaba mu viewinga mu commentinga mu likinga ekyo kimpa amaanyi neebaza nnyo bapanelist bannaffe abatuulawo wano ku pano ne boogera eri ensi mwebale mwebalire ddala naye okusinga gwatulaba essaawa eno ate gwe nkwagala byansusso nnyo abali ebweru w'eggwanga mu mawanga ga Buwarabu bannyinaffe ne baganda baffe bali eyo mufisa akadde kangi nnyo ne mutufisiza kadde mutulabako bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Katonda yekka yaba abakuumira eyo ate abawe omukisa kosi bingi byetambulidde ku show ya Chameleone naye ekibuuzo ekikulu twagala okubuuza nti Chameleone is a devil worshipper. Bingi of course abasumba abamu bavuddeyo ne babakobye boogerawo nga batunuulira obooli awo ebyakoleddwa mu sheeno okusookera ddala enjibwe ezakanyugiddwa fine enjibwe zo kabonero kalungi bulijjo nga otumene mu Bayibuli mu ekiri naye ate bw'ogikanyuga boti neetabuuka neegwawo kitegeeza nti kaba kabonero kaki kaba kabonero kabi because okulega nti kalungi ebeerina okubuuka neegenda kyekisookera ddala. Ekyokubiri nti yenzimba ya stage ngeri yazimbiddwamu okuba nti yazimbiddwa mu ngeri y'amayembe okitegeera okusinza ku bapasita abamu nga bavudde ne bakondeming eki ne boogera ku nsonga ezo n'ebirala byonna naye ng'ekikulu ennyo kyebasinza okutunuulira y'ensonga y'okwenywegera kyetuyinza okuyita okwekisinga mu luzungu ekitalabise bulungi nnyo kyokka nga ate ejjukira nti sigo omulundi ogusoose ate okuba nti sigo omulundi ogusoose ekirala nti omukulu ono agenza agenda mbasumba ab'enjawulo oluvannyuma shweru yagaana abadde agenda mbasumba ab'enjawulo twamulabako ewa Pastor Rogers Bugingo twamulabako ewa Pastor Wilson Bugembe nawalala yonna ng'agenze era ne bamusabira nako side awo kakati ebibuuzo bingi nnyo eri abantu nga baga nti omusajja ono wadde yeegaana nti tasinza sitaani n'okusinza ku bubonero bw'alaga ne byolekedde mu show ye waliwo ebintu byemu byesikkiriza ng'omuntu nzikiriza nti sitaani gyali era ayina amaanyi kubanga sitaani ebintu byonna bitwogera byawandiikibwa ebirala babitugamba bugambi nti sitaani yali emu ku malayika za Katonda ate yali era eyo enkulu ey'obuvunaanyizibwa mu ggulu eyo ebitabo ebimu bimwogerako nga Lucifer ebitabo ebimu bimwogerako nga Lucifer nga n'omugulimo gwa sitaani omukulu mu ggulu Lucifer gwe tuwulira yali muyimbi era nga batugamba nti Lucifer ng'avaamu amaloboozi 7 at the same time abamanyi music amaloboozi 7 omulundi gumu nga bw'ayimba bw'ati nti lo owulira amaloboozi 7 you can hear the tenor the soprano the bass na gonna amaloboozi gonna ne ga midi gonna nga mwegali kakati sitaani bw'atuuka n'abeera n'ettutumu lingi nnyo mu ggulu n'atuuka okonvinsinga 4 quarters ebitundu 4 eby'abamalayika mu ggulu ng'abigamba nti nze ndi wa kitiibwa nnyo era ndi wa kitalo nnyo era okusinziira ku bye yakolanga mu ggulu ebyo byonna byawandiikibwa temumbuuza obukakafu bwabyo bamalayika abo bamukkiriza sitaani n'ayagala okuwamba amatwale era bw'atyo Katonda n'amusindika ne bamalayika be abaali bamukkirizaamu n'amusindika ku nsi kati sitaani ono gyali abasinza sitaani gye bali
era okusinza sitaani weekuli abantu bakimanyi bulungi nnyo bw'ogenda mu bantu abalina bye bakola bakugamba nti bw'oba toli musabi nnyo then beera mulogo nnyo if you are to survive here eyo enjogera ne mu bayimbi gyeri abayimbi bamanyi okukyala nti Simon Rokoze mutwe mukalu nti oze mutwe mukalu nti bona aba toli musabi nnyo olina kuba mulogo nnyo so saagala kujjawo kirowoozo oba ebyogerwa nti abayimbi balogo oba they are devil worshippers kubanga the devil is there bw'abanga waali nga bwe yasobola okukonvinsinga eggulu ne bamalayika ne bamukkiririzaamu kati ate tasobola kulemererwa kukonvinsinga abantu bali ku nsi n'abantu baakwo okubanga bamukola ki nga bamusinza. I will not say that. Sisobola kuyimirira ku magulu gange abiri ng'omusajja omukulu atandise n'okuleeta envi mu mutwe ne kugaa nti Chameleone asinza sitaani. Kintu kye sirinaako bukakafu sisobola kukyogera. Akabonero k'enjiibwa tukalabye nga kakozesebwa mu Bayibuli, tukalabye nga kakozesebwa ludda wa Yesu Kristo gw'osinza oba muyite Yezu bwe yali nga abatizibwa ku mugga Yordan. Akabonero k'enjiibwa kajja ne kamugwa ku mukono ogwa ddyo ne kavaamu n'eddoboozi erigamba nti oyo ye mwana wange gwe mpulira. Kali kabonero kanjiibwa. Kati bwe kabanga kazze ku Chameleone lwaki olwo kuno kaboya ka sitaani yakagikanyuga mu bbanga neyegaana okubuuka okugenda neegwawo ku bigere ebyo okugikasuka mu bbanga ye yali agituma ki mu kujja yagireetera mu nsawo ng'agikutte amanyisha eyo nyiza okubaga saagiraba bulungi yagireetera mu nsawo yajalaza enjiibwa ze nakanyuga nezigwawo ekifo ky'okubuuka okugenda kati singa zaagenda mwalyogedde ki mikisa baligenda omusajja wa mikisa era singa zaagenda mwaligambe nti wamulabye olwabadde okutuuka ku stage bw'ati naweereza sitaani enjiibwa ne ziddayo ezaleese abantu kati zaagwawo wansi singa yalina amaanyi ag'enjawulo lwaki tezaasitukawo bwe zibuuka ziba za Katonda bwe zigwa wansi ziba za sitaani. So tujjewo ebibozibozi ebyo byennankadi ebibozibozi bya kisiru nnyo kwagala kulowoozesa bantu. Enjiibwa singa zaabuuka yali badde si devil worshipper awo zaali badde za Katonda kalungi nga zibuuse ng'ani azikasuse Chameleone yennyini kati engeri gye zaagwa nze ngamba ate mwali badde mukkiriza nti Chameleone talina maanyi kubanga n'enjiibwa zaamulema okusitula ne zibuuka n'enjiibwa zaamujeemera enjiibwa tezeyeereetera kuba singa zeereeta zokka ne zigwawo kitegeeza nti ayagala okukola ekikolwa ky'obwakatonda ekyobukkiriza naye nga simukkiriza. Kati Chameleone njagala mukuyigiriza omutegeere. Chameleone ye musajja okuwangaala mu kisaawe emyaka 25 tokiyita mmere. Chameleone yasooka n'abala enkuba eyatonnya ng'ennaku z'omwezi 10 yali teremesa show ya Chameleone kubeerawo. Naye show ya Chameleone singa yaliwo nkugira nga egwawa yagwa yonna ng'egwawa. Show ya Chameleone singa yaliwo ng'ennaku z'omwezi 10 yali tejja kubeera as successful nga bwe yabadde ng'ennaku z'omwezi 24. Naye Chameleone ye muntu asoma embeera. Abantu bw'obawangaalamu obategeera. Chameleone yategeera bannayuganda. Actually enkola ya Chameleone eringa ey'omuntu gwe nsinga obutayagala mu nsi Uganda. Saagala namuyisa mu kamwa kange kumwogera nti yategeera nnyo bannayuganda amanye engeri gy'atuzannyiramu. Kati ojja onyambye gwe n'omwogera naye nze sisobola kumuyisa mu kamwa kange lwaki mba nkamuyisaamu. Kati mu kutegeera bannayuganda obwongo bwaffe buwuguka. Tugenda n'ekintu kye tumanyi ne tugenda n'ekintu kye tutamanyi. Nti tuleka ekintu kye tumanyi byonna tugenda nabyo kye tumanyi oba kye tutamanyi bitutwala. Nti Chameleone najja kati n'aleeta enjiibwa kati tuva ku show yonna ne tulemu okulaba biki ebyakoze show ya Chameleone biki ebyamulemye ku show ye ne tunuulira enjiibwa. Chameleone nga Chameleone nze show ye nagyetegereza one thing he was excited. Chameleone teyasuubira muwendo gw'abantu be yalaba ng'ennaku z'omwezi 24 era Chameleone teyayimba. Chameleone wadde eddakiika neegi teyayimba. Era kyogedde bulungi ebiseera ebisinga ebimala mu kwogera bwogezi. Dr. Jose Chameleone bannayuganda bakubanja basasula ssente zaabwe naye tewabayimba. Naye tewabayimbira kigambo yadde ki n'ekimu.
Chameleone yali taken up by the mass. Yalinga agamba kakati tebazze kati temubalaba bebe kulu jangu tubalabise jangu tubalabise kugamba gomwana wa besi ebibina kutumya kuba besi yali tabi yavaawo bambi yavaawo he was taken up onfuna bulungi era byonna nze ekintu kye nali nsuubira ku Dr. Jose Chameleone nze omu ku bantu abatono ennyo abakkiririza mu musajja oyo Joseph Mayanja mukkiririzaamu nti mu Uganda bwe tuba tulinamu omusajja amanyi okuyimba he knows what it means bw'akwata microphone ye ye muntu asobola okukwata microphone bw'ati n'agi owuninga n'ebeera yiye n'agizannyisa byonna by'ayagala okuzannya era ng'asobola okukikola okuva ku makya ssaawa emu mpaka 12 ssaawa 12 he can sing for 12 hours oyo Chameleone era pulaani ye yali yakola show era yakyogera nti njagala kukola nga Lakedube bwe yakikola I want to open up my stage era stage yange njagalako omuntu omu bamuyita Dr. Jose Chameleone kati nze show eyo nali ngirinze Chameleone atuwe the best of Dr. Jose Chameleone bagamba shot yali mu energy yali munafu nnyo Dr. Jose Chameleone teyali munafu yali munafu nnyo teyali munafu tazo ebigula bisitwa tebisituka teyali munafu naye Chameleone kwolwo olunaku teyatuwa Chameleone teyatuwa Chameleone okujjako olinga talabanga Chameleone ng'akola ki ng'ayimba ekyo kyonsooka okukimunenyeza era ssebo mbadde nkusaba Dr. Jose Chameleone manyishe eno ogiraba gw'omu ku bantu abafollowing ennyo ebintu bye tukwogerako nsaboddemu oyite bannayuganda obayimbire wagee this time zze kubayimbira abantu bajja kujja bakyakwagala yalinamu ekintu ekirowooza nti abantu tebamwagala kati awo okujja okusinzira ku bigambo byali ku social media nga si ku bigambo byokka wonna ebibaddewo yonna ebibaddewo abantu balimu yayinamu endowooza nti oba ebyobufuzi bino binaabatwala yayinamu ekintu oba bino ebigambo by'ababloga ebigambo by'abayimbi banne badde bazze bamuteekako ebintuntu byazze yeekola nga Chameleone naye bannayuganda bakyamwagala ng'omuyimbi waabwe naye bwe yatuuka ku stage yakola kirala yali taken up kye nali simusuubiramu omanyi waliwo omuntu tugereze ku Lionel Messi mu basambi b'omupiira kati nawe kangugereze ku Cristiano Ronaldo kuba nawe side eyo ngibalancing okuwa penalty ng'otwala World Cup n'ogikuba ebbali nga gweko basibidde olukoba bagambye omusajja kati yatuzaala buli muntu nga n'ekikopo bamaze okiwandiikako nebaga nti ekyo kigenze omupiira n'ogukuba ebbali kati ye Chameleone nze ye Chameleone kye yankola nali njagala Chameleone ajja atandike Mama Mia neekolera maali mpaka ku lwaki togenda n'ojjondabako ayimbira abantu naye omusajja yabula katono kaaba Chameleone yabula katono kaaba nga kimuyitiriddeko onfuna era byonna bye yakola bwe bakuba yeddakiika pulo tubalabise baani be wali oyagala okulabisa Chameleone bagravity omutujju abo be bantu abangi Chameleone b'osoose okuyimbira be yali asoose okuyimbira abo no nze nkakasanga kaali kabonero ka kutya kaali kabonero ka bunafu wa Chameleone obutaconcentratinga kuyimbira bantu era mu bantu abakoze show ne batayimbira bantu kunyumirwa Chameleone ekyo kye wakola saagala kuratinga saagala kucomparinga kubazze bakola shows naye almost watukola bya Spice Diana saanyumirwa Chameleone ku stage. I did not enjoy him. He's not the Chameleone I was expecting to see mu byokuyimba ebisigadde endabika ya stage mwani yabagamba nti stage balina kuzizimbanga migaati bakole box ensonda nyanga abazimba entaano akabonera akamayemba akabantu bakewunyisa ani atakoze bubonero ba churches mekezi zimbiddwa nga ziliko ensonda ez'enjawulo katika nkuwe yakabonero kamu wali olabye emizikiti enzimba gye bagizimba mu emizikiti okimanyi nti emizikiti kubeerako horns bbiri genda otunye emizikiti egizimbibwa ensangi zino kubeerako horns bbiri nako kabonero ka baluminati oba kasitaani bannaffe abasiraamu basinza sitaani tuleme kuteekawo na kuwa sitaani maanyi
eyo it is a design bwe bwowanika emikono bwoti mu bbanga tetuwanika emikono bwetu nga tusinza Katonda ako kabonero ka mayembe kati bwe mpanika emikono bwenti mu bbanga mba mpita sitaani oba oyita Katonda kati singa nkoze akabonero ka mayembe It is stupidity of the highest order. Tulinawe tujja tulabe bonawolerezaawo nesooka omaliriza. Onfuna bulungi. Sizze kuwolereza Chameleone. Nze muntu ekibi nkiyita kibi n'ekirungi nkiyita kirungi. Onfuna bulungi. Naye akabonero k'okugamba mbu stage ne bagikola ng'eri bweti. Taata gwekole eyiyo ogikole ng'eri bweti. Oba kole eyiyo emekuteekawo kabonero onfuna obwo ebintu muleke creativity bwabanga yabasukkako ekyo mukikkirize nti the guy was creative on his day ekyo mukite okusinga okunonooza obubonero bwa sitaani gw'omanyi obubonero bwa sitaani bumeka taata nsomesa obubonero bwa sitaani kuba mu nyini mwekuba ebifaananyi na wano wenyini nga nziyeyo simu twekube serefi okola oti kati awo sitaani aba amaze okuyingira mbuulira inze mbijeyo mu bantu nembireeta because baba ntiri abantu abalengereri wala abalaba ensonga perception bwetyo saga tugizimbireko ensonga kyendala ke kabonera akalagiddwa ate nga sigo mulundi ogusoose wakati wa Jose Chameleone ne Weasel Manizo akukuda ku stage abasajja abakulu ne benywegera mungeta tegerekeka nga tusigo mulundi ogusoose katono nnyo kankuddire mukwano katono nnyo ebintu ebyo bikoze binya abantu era abantu babyogeddeko ne bagamba nti oba olyawo Jose Chameleone ne Weasel Manizo balina kye bazimba oba balina kye bagala okuzimba nga bano bakijja lwokuba nti kati essaawa zino waliwo enjogera ey'ebisiyaga embira ebisiyaga egenda mu ggwanga ne munsi n'okutwaliza wamu nti ebintu ebikolebwa nti omusajja toyinza kuddira musajja munno n'omunywegera because okusinza kati butukyekusa kubaliwo ebisiyaga tikabonero kuboolaga oba kyekifaananyi ky'oba osiiga ogutali mulundi gumu oguti egitali ebiri kyakusoomooza kinene nnyo nno kyompadde kyakusoomooza kinene sandyagadde kulaba baana bange babiri abalenzi nga benywegera sandyagadde kukiraba simanyi between Jose and the brother I don't know should I nchogereko nti anchikirize nti ekyo kimmeze ekyo kyonjagala kukivumirira simanyi the reason behind Chameleone okuzina amazina ne Weasel abikola ne Weasel amazina gazina ne Palaso mu luyimba olupya lwe bazeemu lwa begabega Kisi azikola ne Palaso Kisi azikola ne Weasel amazina ag'obuseegu ge bazina gazina ne Palaso kati simanyi what is behind there bwabanga baliko ekintu kyonna kye baagala okuggusa ekyo bayinza okuba nga bwe bakimanyi ate era bayinza okuba nga era nakyo bakikola mu butamanya naye ate ku bantu abakulu bwe batyo nodda ku mimwa gya mugandawo mpulira nga n'okwesitala nesitala nenyinyalamuku katono maybe Chameleone can explain that more oba Weasel Manizo can explain that more naye bwe kibanga bakikola mu butamanya bo bagamba mbu bo bamukwano nnyo wadde baluganda n'omukwano gwabwe mungi to what extent mbuti bo bava mu Luganda omukwano ne gusukka nnyo ne benywegera Chameleone tolinayo omukwano gwasinga Weasel Manizo oba tolinayo omukwano gwo wali oyagadde nga musajja okusinga bantu bameka balina mikwano gyabwe abasajja manja toli mukwano gwange ndi mukwano gwo we can share a shirt tusobola okwambala engatto tusobola okukola buli kimu naye nga ndeeta emimwaji nange oleeta ejange nga tugyemeketa wakati mu bantu ng'otweraga omukwano mwina gweragira kololo oba lugogo mwina gweragira twasooka ntulaba akatambi akasooka ne bagamba nti baali Rwanda onfuna bulungi ne bajja ne bazinawo waliwo amazina ge bazinamu awo ku TikTok era nawo nga galinga agazina omukazi n'omusajja omu bwabendinga omulala bwamudda ku mugongo omu bwagira bwati bekola ebintu byekisirusiru but this was too much ffe tuli bannayuganda tuli bafirika waliwo emize gye tutajja nnyo kwembulensinga
amazima ga Katonda mu ggulu ndayira nga nfiirawo bufiizi sobola kukiza kikolwa eky'omusajja okudda ku musajja munno n'otandika okumuweeweeta ntandika okumulya emimwa ne bw'abanga mukwano gwo ekyenkanidde awo eyo relationship sisobola kugikkiriza naye ate sisobola era kugikomentingako nnyo bw'abanga yavayo n'agamba nti oli muganda we mukwano gwe nnyo tebakirinaako buzibu maybe naye nenga kaba kabonero kabi eri aba kati tulina Katonda akusitula mayanja oli mukozi wa radio oli mukozi wa TV waliwo abaana baffe bangi abakutunuulira abaagala bwe bakula babeerenga mayanja ngamba mayanja gwe atali mayanja oli Joseph Chameleone yava mu luse omanyi waliwo omuntu Katonda bwakusitula ova mu luse lw'okwerowoozaako n'okweyagaliza nodda mu kifaananyi abantu bwe balina okukulabira kuba ofuuse kyakulabirako kati abaana baffe abaagala ennyo Chameleone n'okuyimba nga ye nabo batandika okunywegera baganda baabwe bannyinaffe batandika okunywegera bannyinaabwe baganda baabwe ekyo kyo sijja kukikkiriza yensonga lwaki abantu bavudde ne nga bagamba nti oba oli awo kati nga kwe bagattira na biri ebyasoose kuba bigattira awo baga nti oba oli balina ekintu kye batunda mu mpolampola naye ng'abantu tebanaba kukibuuka bubuusi era wali omukka ebiseera ebisinga n'omuliro we gubeera sisobola kukijjawo bayibuli gye nsoma eŋŋamba nti munaabalabiranga ku bibala byabwe kati ako kabonero ekyo kibala onfuna bulungi omuntu aba ayina ensonga bwakibateekako nti basiyazi kubanga alina kyalaba ekyekuusa emisono gizze gibeerawo waliwo ebiseera abalenzi we baawumuliranga amatu nga bateekamu earrings ne batugamba nti ako kabonero kabasiyazi era abantu bwe bakimanya mulimu abazadde abamu abaali baawumula abaana baabwe amatu nga tebagenderedde kugamba nti abaana bano basiyazi okitegeera ng'abaana bano baawumula amatu mu ngeri endala nze nina mukwano gwange mukyala wange yayagala nnyo omuyimbi gwe bayita Akon kati Akon nga gyawumudde okutu era firstborn wange bwe yalinga muto nze saaliwo mu nnaku 2 nagenda okudda ng'omukyala awumudde okutu kw'omwana w'obulenzi kuba yayagala nnyo Akon onfuna bulungi kati nze simanyi lwaki Akon yawumula okuki naye ne kukimaliriza ng'okuwumula okutu kwa Akon n'omwana owange kumutwaliddemu olwo n'ebiseera ebyo mu 2000 awo Kibaba we yasukkira ennyo naye nga bagamba nti omwana w'omumudde okutu tebamutwala kakati ne Chameleone bw'ovaayo n'onywegera Weasel waliwo omuntu ayagala ennyo Chameleone waliwo omuntu ayagala ennyo Weasel naye ayinza okutandikirawo n'akikola naye ng'ate ekigendererwa kya kiisi ya Chameleone ne Weasel takitegedde so Chameleone anoonye cameras anoonye abamawulire bonna we bali annyonnyole kiki ekimunywegeseza mulenzi munne naddala mu kaseera nga tunoonye ne Daniel situmulaba ali mu America kandi otandika okubuuza ebibuuzo bingi noga nti biki ebyamutwala abanyankole balina olugero lwabwe olugero lwa kinyankole lugamba nti gwentaama yanje obuyabura nibwempisi yani ebyoya nti ente yange lwebuze endiga yange lwebuze empisi ya kuno lwepamye ebyoya onfuna bulungi mu kaseera nga tunoonya mukyala Kamili situmulaba lwokiisinga mugandawo kakati otandika okuteekawo ebirowoozo bingi mu bwongo bw'abantu so ekyo ekyokukiisinga mugandawo bwe muba nga muli bakola kise zammwe mutuule nga bamayanja mubeereeyo mu bisenge byammwe bamayanja mwekiisinge mukole ebyammwe bye mwagala but coming to the public nga kamera zibatunuulidde bwe mwina kye mutunda mukitunze mu katale akakyamu ate tubadde tutandise okuzza emitima gy'abantu kati tunaayongeramu ate ekintu ekirala tekijja kuwooma ekyo kyo nzikiriza nti Chameleone yazze nakkiriza nti it was a mistake era yeetondere audience ye toyanze katukusibulire wano mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwana tugende ku Fit Club Kyebusaabala Kyebusaabala
opposite Shell Cars okava ku T and T supermarket awo wenyini ku Ntebe Road ku Busabala Road awo wenyini ku Shell Busabala bagita Shell Cars wetamuka Tanabot okole ku gym okole ku sauna okola ku aerobics abana banyige ku massage olabe ku mipiira ku screen eno oyota eno bolaba ku mupiira obulamu butambule byansi byakuleka beera bulungi weeraba